nsi buli omwali n'ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 206 58 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Buterevu mbaniriza nnyo abali ku mukutu Uganda Eyenkya, Tasa Uganda, Work Films, Saako ne Channel 56 ze muzukulu wa Gabunga Moses wamala abalamusaako mwe bali kutugoberera Saako n'okutuwa response oba obubaka. Of course nze n'ebimu ku ebyo nabategeeza bye ngenda okubeera nga ngattako okubaleetera ebikwata ku Honorable Suleiman Jakana Nadduli eyabuziddwawo ennaku z'obwezi zaabadde 5 omwezi gwa September guno gwennyini gwe tuli mu mwaka 2022 bwe yabadde akatuukira ddala mu maka ge wano e Makindye ku Salaama Road. Abantu abatannategeerekeka ababadde mu leeya oba abatabadde mu uniform abakwatidde abamu nga badde bakwataganye n'emigemerawala bwe bamukutte ne bamuwalawala ne bamuteeka mu drone eyabadde emugoberera bwe batyo ne bamubuzaawo. So okuva olw'eggulo lw'ennaku z'omwezi nga 5 omwezi guno gwennyini 2022 olunaku olw'eggulo n'olwaleero Jakana Suleiman Nadduli his whereabouts oba amakubo ge wagye yatwalibwa na wawaali up to now oba okutuusa akaseera kano tetumanyi era tekimanyikiddwa wawaali. Amawulire abaagafuna abaagagoberera buterevu ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya ndowooza mwagafuna when we broke the news era bwe twabategeeza nti Jakana Suleiman Nadduli mutabani wa retired Hajji Major Honorable Abdul Nadduli yali awambiddwa essaawa zaali zikunukiriza okuwera 10. Abasajja abajjira mu drone wamu n'abo abaasooka okwebungulula ekikomera kye kumpi wabeera oba okuliraana n'ekikomera wennyini ku gate betwasangawo ffe nga bannamawulire abali bagenda omukolako interview as usual nze Moses Wamala ne Kakindu Joseph of course munnamawulire twasangawo faces ze twali tutamanyi nga ziriraanye ekikomera era nga tulinga abalowooza nti bandibanga they are normal people, they are seated around. However, as time went on we realized oba oluvannyuma lwa Jakana Suleiman Nadduli okutuuka we realized they were not common people. However, baali bazze kubuzaawo baali bazze kumutwala of which tetwamanya mannya gaabwe era n'ekituufu ekiri nti nga bannamawulire we don't know where they took Suleiman Jakana Nadduli. Up to now family ab'enganda n'emikwano tebamanyi wajali.
It is absurd okubeera nga munnamateeka ye kennyini Jakana Suleiman Nadduli yasaba abakulu bano okubeera nga ayingira mu nju either akime eddagala lye oba afune n'ekyokulya since he was too hungry olw'embeera gy'alimu etali nnungi oluvannyuma lw'okufuna accident omwaka guno gwennyini nga gutandika. He was of course diagnosed oba yali amaze okubeera nga alongoosebwa ebyenda byavaayo bwena emboozi mugimanyi. So condition oba embeera gye yalimu yali yeetaaga attention ne care at least okumutwala kuba baali bamulaba yali ku crunches oba yalina emiggo egimuwanirira okubeera nga atambula ngeri akugulu bwe kwafuna injury y'amaanyi kati nga tasobola kutambula bulungi saako n'embeera gye yayisibwamu obulamu bwe baali babulaba nga at least kyeyandibasabye ekyokubeera nga asooka n'afuna ekyokulya oba eddagala lye kuba yalina okumira ddoozi olunaku olwo ate n'ekirala n'okubasaba at least kuba family yaliwo abaana baaliwo naye omukyala we yaliwo ne mukadde maama yaliwo. However abakulu bano eno be twabalako abaasukka mu bataano kuba ababiri twabasangawo awo twasangawo ababiri awo naye nga omu ye yali gwe twali tulaba. Then Jakana Suleiman Nadduli we yajja then mu lukubo we twategeera nti wabaddeyo omulala so okutegeera twagenda okitegeera nti baali basudde enkesi nga bakwatagana ne bali kirabika abaali mu drone abaali bajja okubeera nga bagoberera bwe batyo. So these two were already on the scene or at the scene nga bamaze ndowooza okukakasa nti awo Jakana Suleiman Nadduli waabeera. Then Jakana Suleiman Nadduli bwe yatuuka ng'ajjira ku border ate later on twagenda okulaba waliwo drone emugoberere gyemuvaako speed eyayiriyiri ng'eringa eri ku agency oba ku bwangu obutannama obwali butannategeerekeka. So olwaleero njagadde okubeera nga gwe ataagoberera oba atannabitegeera naawe atwegaseeko obwegasi because we have new subscribers. Yes, abayinza okubeera nga temwagafuna namwe abagafuna tewali njawulo nnyo nabyaliwo ebyagenda maaso okubeera nga byengenda obbagatirako mubimanyi what transpired awo wennyini awaka. Kaakati olweggulo olwaleero oba ekiro ky'olwaleero oba amakyagaliro kinaasinzira wonalaba evidiyo eno njagala okubeera nga nkutegeeza kiki ekiriwo. Naye nga mu update oba okubeera nga mbabuulira tewali kyetugamba nti tumanyi Jakana Suleiman Nadduli waali. Tewali security agency yonna ESO, CMI, police oba UPDF actually era CMI that is UPDF naye tebannavaayo kukakasa nti oba ono yakwatiddwa era tebannatugamba nti be bamulina. However, the family, followers, friends, they continue to demand for his immediate release oba okumuleeta mu mbuga z'amateeka bwabaawo omusango ogumuvunaanibwa. Naye okusinziira ku account nga nze munnamawulire bye nalaba n'amaaso gange it wasn't an arrest olw'ensonga nti legally oba constitutionally family yalina okutegeezebwa yaliwo baali balina omutegeeza ye omusango gwe bamuvunaana oba lwaki bamunoonyereza kuba lwaki bamukimye the case ne family baali balina ogitegeeza ne wa we bamutwala either ku police oba wa meaning that was not a normal arrest. Why? Abakulu bano engeri gye baatwalamu Jakana Suleiman Nadduli tebamutwalira ku patrol bamutwalira mu drone of which norm oba kakati ennaku zino drone twazimanyira Toyota Hiance zibuzabuuza abantu tekikyali kya lugambo era si kipya. However, tetujjukira number plate naye yaliko number plate. We didn't manage to record the number plate naye yali UBG drone yali mpya. Yes, yali ekyali mpya nnyo. Naye kati njagala nkuwe eddoboozi lya OC police post ye Kyamula. Ono OC police post
owa Kyamula Police Post oba OC wa Police Post ye Kyamula yajjirako ku basajja abo abaali mu drone abaali bazze okuwamba Honorable okubuzaawo Honorable Suleiman Jakana Nadduli. Era we put him on task nga bannamawulire led by me Moses Wamala ne family led by of course mukyala we n'omukadde maama ne tugenda ku ka police post yako okubuuza OC Police Post amanya ge twategeerako Sunday recording gye ngenda okubawa muwulirize mutegeere biki ebyaliwo ne byatugamba ebyagenda mu maaso. So oluvannyuma lw'okutwala Honorable Suleiman Jakana Nadduli gye tutaategeera twagenda ewa OC oba ka police post yako oluvannyuma lw'okubeera nga twetaaga munnamawulire oli Joseph camera person wa Honorable Suleiman Jakana Nadduli okubeera nga reyizingibwa kuba ye baamukwata ne bamuyisaamu empi ne bamusambasamba. Baali balowooza ku siini awo engeri gy'alina kamera mu ngalo baali balowooza nti he is recording anything or something. Era baamukwata ne bamuteeka mu drone ne bamukubaakuba ne kaadi bbiri eza kamera abakulu baagenda nazo naye essatu ze baamukwata nazo baakozesa kamera gye yali alina mu motoka as they were driving or whisking Honorable Suleiman Jakana Nadduli away. Kaadi ezo baazikebera mu motoka kakasa tekuliiko kyabadde recordinga. After confirming that tekwaliko kintu kyonna baazimuddiza wabula ebbiri omusajja yali ambadde attire eya military yazisigaza kaadi ezo era up to now tetuzirina. Naye kyembadde mbategeeza nti bwe baakwata Joseph camera person gwe baasoosa mu motoka having fears obanga batya nti yandibanga badde alina bya recordinga the proceedings events ezaali zigenda mu maaso. Yatutegeeza munda omu mwennyini mu drone baamuyisaamu empi ne bamusambasamba mu lubuto of which actually receiving a medication or receiving attention y'ebyobulamu mu kaseera kano ye munnamawulire oyo. Naye yantegeeza nti ye yateekebwa ku kkubo main road ya Salaama road ekkubo eri abalimanyi ne bamulekaawo ne OC Police Post oba owa Police Post ya Kyamula bo ne beeyongerayo ne bavuga drone nga badda e Kampala. So nga munnamawulire engeri gye nkola ne muganda wange Joseph Kakindu nagenda mu maaso ne making attempts oba calls okumanya oba essimu yeku eri oba kyokutegeera naye ngenda ogikubako nga nze bandese wano ne OC owa Police Post eno wano eya Kyamula jangu onsange wano tufune n'okunnyonnyolwa ekigenze mu maaso oba n'ekikolwa ekibaddewo. Bwe twagendawo ne mbuuza OC what happened bizibu ki era negatibwako family mu audio recording gyogenda okuwuliriza otegeere following. So this is an update okukontinue oba okugoberera ku biri bye twabreak nga bye twabagamba. Nali ku rush nali ku bwangu nnyo nga nina okubeera nga information gireleasinga in bit. So nasooka nenfulumya yes account oba buli kimu ekyagenda maaso ku scene ku gate kwennyini ng'egye baamukwatamu n'ebyaddira we twagenda ate ku police post emboozi gye twalimu ne OC. Ebimu ku ebyo OC byayogera byogenda okuwulira bye twayogera naye ye akulaga ne kennyini essaawa eno oba akaseera ako yali tamanyi omukulu oyo gye bamutwala naye ng'ate baagenda ne bamusaba ajja abeegatteko okutwala Jakana Suleiman Nadduli. Naye osaaga up to now n'omusango gumuvunaani watagumanyi yadde nga yarekodinga mu kitabo ne bye yarekodinga bennyini ne kennyini tabikakasa era tamanyi kiki kyatwaza Suleiman Jakana Nadduli nawa we baamutwala. Yakubira n'emmotoka abaali mu drone abo nga bakyavuga Jakana Suleiman Nadduli n'ababuuza wa gye bamutwala ogenda wuliriza kye baamwanukula otegere eggwanga Uganda we tutuuse oba we tuli. Jakana Suleiman Nadduli ono nno mutabani wa Hajji Nadduli ate munnamateeka naye ekikulu mulwadde. Lwaki njogedde ekyo okutegeera nti ono omuntu gwe batutte amanyikiddwa n'ekitaawe ne family emanyikiddwa mwanattu naye engeri gye yakwatibwamu. How about
bannayuganda abalala batamanyikiddwako yadde batalina nti famire zaabwe tuzimanyi oba ki bwe kiba nga kyakolebwa ku famire ya veteran oba omulwanyi namige eyagenda mu nsiko of course neyegatta okubeera nga baleetawo enkyukakyuka gye baatugamba ey'omugundu okubeera nga bakyusa obukulembeze ate bweba nga y'omu ku abo baleeta obukulembeze buno why would these actions go bino bye byabalwanya tujja tuuka mu maaso naye tujja kubeera nga tufuna okwongera okufuna hajji yes tujja kubeera nga maaso eyo tukifuna naye ndowooza mukitegeera embeera mugitegeera Jakana Suleiman Nadduli akiikirira ebirowoozo by'abo bannayuganda abanyigirizibwa abazze babeera mu buwambe mu busibe mu kubonaabona ssaako ne bad governance oba obufuzi oba omusuulamubbwa obubi obukyamu byakiikirira byazze ayogera buli lukya naga nti ensonga einosolvinga ebizibu ebyo yey'okubeera nga at least tugendera ku alipoota ezaakolebwa omulamuzi Peter Odochi n'abaakola ssemateeka nti bannayuganda bakkiriza tugendere oba tutambule ku nkola eya federal system ye nga bwakkiriza nti ebizibu byonna ebigenze maaso mu ggwanga Uganda buli state erekebwa eddembe lyayo okubeera nga erabirira oba emanaging affairs zaayo Bunyoro, Karamojja, Bugisu, Buganda, Acholi, Madi, bonna abo naye ne maaso tujja kubeera nga twongera okudinga deep ffe nga bannamawulire tugenda kusirika we continue to investigate saako n'okubalaga ebigambo ebyandibanga byetulowooza ebirowoozebwa ebyandibanga bye byazalidde Jakana Suleiman Nadduli akabasa ebirowoozebwa nga bannamawulire of course bino byenjogerera bye tukola this is a journalist's perspective nga munnamawulire yes byogera nga family oba kino nga munnamawulire a journalist's perspective and a witness eye like what we witnessed on ground twaliwo so temusuubira nti tugenda sirika busirisi we have to keep you updated nobategeeza on a daily basis okubamanyisa mutegeere so take a listen a thorough listen a keen listen mu ngeri gye twa interactinga mu ne OC police post wa Kyamula muwulirize byayogera nammwe mwesalirewo nze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala let's continue demanding for the immediate release of Honorable Suleiman Jakana Nadduli oba okutwalibwa mu mbuga ez'amateeka in case alina omusango ogumuvunaanibwa tuvumirira ebikolwa by'ebiti kuba mu Uganda Eyenkya si bye twagala ng'omuntu babeera ng'alina omusango gwazizza kuba buli muntu asobola okuwaba n'ava ku kuba ettuufu n'asobya naye ate amateeka galina omuvunaana bw'abeera ng'alina omusango newe twogera ka Jakana Suleiman Nadduli tannaleetebwa mu kooti tetumanyi kimuvunaanibwa tetumanyi na waali muwulirize bino balesiwa n'enamba yaabwe y'essimu kati tebafirst baba bakwala details omuntu bye baba bamututte tenankani batututte Luwero Police Station naye kati I'm from talking to my sister angambye emmotoka ezzeemu n'emuyitako ng'ali wali ekibuye nga it is empty nga mimi negaye balina ku byabwe ndakomba kulinda nga bali ku byabwe nga uli bamugye namudda balese wano namba y'essimu kange wulina munange omanyi osinaatatugamba nako ntyamwe muntu wakitundu kyalo anti nange nze mbabuulire bagize wano ne babuka ne bagamba bayise ne katwe then ne bagamba tugende ku kitundu bwekiti badde balisimanyi ne gitulaga
giraba drone yawe kitambula weta tuli mu kitundu awo kambakubire wano nabuuze otuusizaawo omusajja ate ono naye babadde tebamugulabiriza bamukubye naye kati bamukubye babadde bamukutte nengamba awo no mumumpe ngende naye ewange wande bazekola video as usual nga bulijjo ne bamumpa nembabuzaabuza nemuleeta wano kambuze mu mateeka tewabeerawo gundi kambuze mu Luganda omuntu tulina ekimukwata kyo kino ekipapula ensonga gasibya terrorism akina what kya kino ekimukwasa english tugende ngaafaanana mtoto myaka ngeni gundi ono gwe yabadde yagambye todi yali yagambye gundi ono swabu ono yagwa kwafiire naye aswabula ava okukubira n'agamba nti ate bangambye kojja bamukutteko nti bituufu alina erina janamuzi yasuze yabadde agenda otwala ebintu ekyo zolina gwesanze munda gotamanyi abadde muloya so kati emisango giri Luwero nemuvunaana nga bwe mbanyonyodde baze nga bwe mujja wano ffe bwe tugenda mu kitundu tusookera ku poliisi y'oku kitundu ne tuwandiika mu kitabo ffe bwetutinekyamagitabeerako yes good evening sir amoke papa kyali ayimbisibwe Kyamula nao muzeeyi mumutute mpaka luddawa muzeeyi ono disabled man you have taken him where ono afande gwe mugenze naye eri kukwata oli muzeeyi omulema muzeeyi oli omuzeeyi omulema this is ayimbisibwe police officer awuliriza kubanga kati nze nagenze namwe kakati abano abantu bazze wano eno omukazi we ayagala bamanye ali luddawo bagende bamulabeko anti nkubuuziza nga mupolisi ngamba bakusange luddawa kyayaga yes but now what do you do magezi gamba wa polisi ye Luwero police station jingo mugende nene namba y'omusango what is the case about njagala kubawo details then mugende nazo mu bitegeerere kanfuna okupanga wandi ono byayogera these ones who came with oba amagye oba police jukira babadde munankana they are in civilian attire so CRB 581/2022 it is Luwero eno bogenda naye bona
era babafuna details zonna ezikwatagana n'emisango. This is the car? No, that is the case number. Actually, number plate motoka. No, plate tags. Kasite ekikulu ofuna case number. Ebadde big endala sizigize. Naye they are not terrorists as you are talking. If they are terrorists, they cannot book here. They cannot come here. Just go, grab and go. Thank you very much. Let us also coordinate. Only that. Number. He had money. Smell was reporting the nazo. I was saying, sorry, sorry, again. My number. 753 27 06 54. Aliyah Elizabeth. Aliyah. Oh, God gracious. Viva. Musajja bamutana? Jakana Suleiman. Jakana Suleiman. Enanka eyali ya motoka? Enanka accident. He was knocked. That is March. Yeah. He has been through a lot, I should say. So bana bibamu obasimanyi oba wali ebirala bibakyanonyeza simanyi engeri gyanzizeemu kirabika waliwo ebirala to talk to a fellow officer like that, honestly. Nomukolo otya watyo oyagadde okogera Yes. Oh, sagala kugenda n'omuntu atakuba ono n'agambe bamukubye oluyi naye saategedde very professional. Ngeri gyojja ku nyumba y'omuntu you grab the mutu gw'omwagati nga mugalewo gate tetwamulina akuba simu mpozi mwagati bakuba amasasi really. Bamagye batyo. Yes, we batyo naye oli muleya first of all tolina mu uniform. Bakoze eki banne n'oba oyina emmundu n'emmundu erina weekoma obeerako n'ekitakoze nti bamukute gwa repu oba kitegeeza nti gwatunula balina kukuba naye bw'oba omanyi nti waliwo ekiri Luwero eyo. That is the only case. Ate yo case si ya Luwero, case ya w'obulenzi. Yes, because this man and Jim was in w'obulenzi. Yes. Ate na case ye ng'omuntu. Yes, complainant. Yes, it's the complainant. I don't see any other case. The first thing I mean, I don't know. I know my husband. Tomanya. Oba. You never know. Nti oyo maybe wali oba alina nampani. Linkage n'emusango ogwo maybe, you know, they can link you to someone. The way how he has answered me. Maybe tebana kutuuka ku kye baagala kinyi. Kati kano kankasindika ekikwatako kakati ako bakasindike mpaka katuke ku station eyo yenkugambye bagenda okubanyonyola bulungi. It is unfortunate zenkugambye. My sister omulabe oli omwendo abaddewo mulimu. Yes, she went to nani Katwe n'alaba that very vehicle ng'eyita nga balina mu byabo. That means omuntu bamutedde around. Oba ali Katwe. Yes. Nti emotoka yino tujja shizana bintu ekitunga ndio. Nti emotoka yino eyita wano ne bano bali ku byabo omuntu ne batugamba nti bali Luwero tebanaga muva ku Luwero. Uganda Eyenkya.